obulamu bunyuma nga bulimu Yesu buyitirira buli kimu nga gosaba ate nga bubowa ewatali Jesus eza kuba balokole onanjulira obulamu bunyuma nga bulimu Yesu buyitirira buli kimu nga yakuwa ate nga bubowa ewatali Jesus. Yes. So nali mukujjukujju nnyo anjo kyenyama mba ndi awo ate n'abalala nga batandise okwokya ennyama ng'enkoko abamu bagivuddemu bookya nnyama kawe nagyokyanga nagitunanga bisatu oluti ati nga ndi muto nga omanyi obuto siba muyonjo kimala abasajja ne bakopa idea n'okulinnyisa ebbeeyi ya capati gijja ku 2 alinze. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, fesaboards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Ladies and gentlemen, tubaaniriza ku show y'olwaleero ey'enjawulo ennyo nnyini ddala. Tubeebaza mwenna abatulaba okusinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'amba eggwanga lino Uganda awamu nammwe abatulaba nga musinzira mu diaspora abatulabira mu states ez'enjawulo muli b'amaanyi nammwe bannaffe abatulaba okusinziira tugambe wonna generally wonna bulijjo osinzira okuba ng'otulaba kobe ng'otulabira ku simu yo kobe ng'otulabira ku computer kobe ng'odownload zonna otulabira ku TV. That you're doing is real. I just pray for you that may the Lord God bless you, may God do you well. Hallelujah. Ayenze mpaji given Brian Kagat, the gospel music apostle. Tumaze okubanga twabula nesho eyo. Nakugamba ku tell that story tunyumize tujja kubaleeta bajja kutunyumiza. Tubeereyo nga tetumanyi bifa kuba star. Okitegeera. Mubeereyo nga temumanyi gundi ali ku kigundi aliwa akola kaki. Naye gundi oyo bweyita natandika kuyimba gospel yakolanga ki. Gundi oyo obutowe ye yali mwana kikaaki. So here we are to tell the story with one of the celebrated Christian music singers tali mulala ngenda vanga mukusula kerinnya alikuŋŋambire olwaleero. Tell the story tunyumize. Oh yes, nsanyusa nnyo okubeerako nammwe leero ku tell the story tunyumize show. Mpereddwa nnyo omukisa okubanga olwaleero nzaaliko ate nga naawe gwaliwo andaba. Amen. So olwaleero kigenda kubeera kirungi nnyo era I'm ready to tell my story. Tanguunyirira bulala. Ng'ekitiibwa kya Mukama. Akanire gye weebale kuzimba nnyumba nakulabisa bulungi ekifo bannange. Tetugendayo. Mukama mulungi. Amina tumusiimire mu lwatu. Okay, yeah. Amanya gababuulire. Amanya gange Nze Ivan Kamoga atako wakuweereza Mukama. Mpeereza Mukama ebbanga erima eriwerako ate nga nkyaweereza nkyeyongerayo nebaza Mukama olw'omukisa gwe yampa okukolako mu nnyumba ye. Wow. Yes. Mu nnyumba ye atulaba yali agadde okutegeera nti Ivan mukisa ono Mukama gwe yawa omukisa okukolako mu nnyumba ye. Yep. Ye akolamu ngaani. Jukira Eva tuba ne audience etumanye eyaffe yaawo. Tubeereyo ne bana abapya abajoyinize like now. Okay. Muyitiremu. Okay. Ivan Kamoga musajja muvubuka muto muyimbi wa gospel ayagala nnyo okuweereza Mukama. Ivan Kamoga mulokole. Ivan Kamoga ayagala Yesu. Amen. Yes. Ivan Kamoga yali badde muvubuka muto mbula kalevu naye ate kyamera. Kuba kyakusooba. Ate ekyo kigambo kyaffe kyawano mu Buganda mbula kalevu. Mbula kalevu. All right then. Munnaffe oli ali side eri alaba tell the story tunyumize show. Nkakasa nti naye yali yayaanye okutegeerako Ivan Kamoga kubanga bawulira erinnya nti Ivan Kamoga naye aliwulira nti dene musically naddala mu field yaffe ya gospel community. Okay. Ivan Kamoga obuto bwe azaalibwawa.
nga sinabagenda gyazaalibwa. Okay. Wanga bontwala gyenzaalibwa kitegeeza nyina okubaako byennyonnyola ntereeze. Ivan Kamoga. Kamoga, by the way, it was not my name. Okay. Yes. Way back myaka giseewo egiwera nayimba oluyimba nga baluyita Kamoga. Oluyimba olwo namala ng'oduyimba. Aboluganda bajja bambuuzako webale kuweereza muganda affe Kamoga, webale kuweereza Kamoga. Erinnya ne linkalako kugamba mu bufunze Mukama yannyongerako erinnya erya Kamoga. Naye ng'amannya gange nze Ivan Sebuchu, ndi musajja eyeddira akasimba akabbirongo. Kwegamba bana bakuyita Ivan Kamoga. Batuufu kubanga erinnya Katonda yalinyonge nalikkiriza kubanga lyali linnya lya muntu. Okay. Singa waliwo abayimbi erinnya ne limukalako naye ng'erinnya si nga siri akika lina kikaweeribwa. Nsandifule ku kika naye lino lyali linnya. Ne ndikkiriza ne ngamba alireese. Era Kamoga aliko amaanyi g'otamanyi agatali ku Sebuchu. Amiina. Okitegedde bw'ompita Kamoga mba ntegeera endaba gyondabyemu nekyo kyontegeeramu. Bw'ompita Sebuchu era naawe ntegeera woogwa. Kati gali amannya agakwebamu amanataata yegwe Ivan Sebuchu. Yes. Bafaani bo be bajja okukutuuma Kamoga. By the way, nasooka kubeera Ivan yakyusibwa. Enzijukira. Yes, nabeera Ivan yakyusibwa ngezako kunoonya erinnya ly'enyiza okweyita. Kama nagatokoowa. Kamoga tune boom tune nesaasaana amawanga. Kamoga sebo yasaasaana yakukolera identity yaggulawo kale olugi. Yes. Bawe mu kutuni ya kapera. Akayimba ako kali okay, nayimba akayimba ako was inspired kubanga nalina mikwano gyange betwalokoka nabo ebiseera by'amabega ko Katonda twagala nnyo Mukama nga tuli bavubuka bakozi. Okay. Abamu kuffe Katonda n'atuwa omukisa, abamu Katonda n'abawo omukisa naye mwalimu omu omukisa gwayitirira nabanga bino ebya Yesu takyagala nabbiwuliza nalina omusajja ono yali ayagala Mukama bw'ati kiki ekyabaawo nenfuna idea naye omusajja ono kamusomere mu nsomero entukuvu nenjiyo akayimba nga kagamba Kamoga ebyenfuna byamukyankalanya nava mu kkanisa ntimbi kati atabuse yeevuma abantu ate yali musajja ayagala Katonda. Kamoga ebyenfuna byakukyankalanya nova mu kkanisa ntimbi kati olaluse weevuma abantu ate wali musajja ayagala Katonda. Sigenda kuyimbira vaasi kuba wano tuba tetujjako naye waliwo vaasi egamba nti sijja kuyimba gamba etya sijja kayimba sabule mbaga akanonye kugodi ku YouTube Ivan mugende mukalaba kayimba nenga kayimba kalungi nnyo nakatandika ngamba lwaliro munenda bekanisa nga bagisumba abajjula omwoyo nensalawo nkyuke ndokoke bwe nalokoke mikwano gyajjirako mwalimu omunene mubbo nga mannya ge bamuyita Kamoga. Kamoga yantabula obwongo nensoberwa nga sindika essaala yakabi Kamoga nga bw'asaba emizimu gikankana ne tumugulira donati ayimbe. Kamoga bw'ayimba ekirabo kyo kyalimu ne bamufuuwa ssente za kabi Kamoga zamutabula obwongo n'atadda awo nenkikuba lwaki Kamoga mu byokulya byonna mwamugulira donati yayagalanga nnyo donati era nga bw'omuga nti ngenda kukufuuwa donati genda kufasitira ino kikube laira kabaawo dala erinnya ly'ettuufu lyali Kamoga oba akyusaamu kyekyanzijira kyekyali kujjira nze saalumba direct oli musajja mugezigezi. Okay, kale briefly tutegeezeeko Ivan Kamoga azaalibwawa era azaalibwani? Okay. Ivan Kamoga musajja Muganda tumulaba musajja wa Kabaka azaalibwa omwami omugenzi Sempungu James. Mama wange yali Nalongo nga bamuyita Nalwadda abanyonka bampologoma be banzaala. Ivan Kamoga sibuka impiji Kabasanga wali nsibuko maniyo bulungi awo tube ufenna wali ekika. Ene Masaka eyo tuyinayo naye nze nganze wentegeredde Kabasanda mpiji mu Butambala ndowooza oba mpiji wa Butambala yiri Kabasanda. Okay, Ivan Kamoga azaaliddwawo olwo? Ivan Kamoga bamuzaalira mu ddwaliro ly'ekitovu e Masaka. Emyaka giyiseewo mingi nnyo kuva lwe bamuzaala 1988 giba myaka emeka egyo aba mwana muto. Kakati Ivan Kamoga
tumulabye olwedde azaaliddwa mu ddwaliro ekitovu kati ate obuto bwe bunaabubeera wa obuto bwange bonna mpangalidde nnyo mu kibuga ky'ekyengera maama ne taata we basimba amakanda kakati nze Ivan Kamoga yakula ne jjajjaawe omusajja azaala taata we jjajja wange nabeera naye okuva mu myaka ng'etaano okuva myaka ng'etaano paka myaka 13 kubanga mama wange yafa ndi muto nga ndi myaka 3 kakati taata wange y'omu ku basajja bano ababeeranga ku bye tebabeerawo kyeyo ku kyeyo nga so nze nakola ne jjajja wange azaala taata wange era mu kyo jjajja wange oyo yafa n'alabako ku taata wange emirundi nga 3 kegamba nasinga kumanya nnyo jjajja wange omwami azaala ku myaka 13 jjajja wange ate awo ne mutaamu okwo nenga kati wano kantandike obulamu ku myaka 13 nga gwe nga nze kati ng'olowooza kiki waliwo incident eyaliwo ewaka ekyanzijja awaka kano muyinza okawulira ne museka naye nakula okuva ku myaka egyo egy'obuto paka ku myaka 13 nga nze sibeeranga kawo njala n'ennuma nga tewali kyakulya naye olunaku lumu enjala yannuma ewaka nga wate waliwo emmere ne baginyima nasikirabangako jjajja teyaliiwo neŋamba biseemu n'omuntu obutalya wano tewajja kusoboka nentawanyika so ku myaka 13 nentandika okuyiiya obulamu nze najja ekyengera ku stage awo bayokerangawo enkoko ng'omutwe gwange gukola nnyo naye naye kiki enyinza okukola wano nange okufuna ku sente kubanga bwe nava ewaka ate nagenda wa mukodomi wange nyina sisita wange gwe nalinzirako kakati nga ayina bbaawe sisita wange no naye nga mutu ayina n'emyaka 15 bannaye naye nga ayina omusajja nga yafumbirwa kakati ayina omusajja mukodomi wange mwagala nnyo bamuyita Idi sisita wange yafa yazaala omwana omu kawala kange kamukennina akasisita wange oyo kaahula kali eyo Dubai kakubati kakati munange nenva waka nentukira wa mukodomi wange nentandika okuyiya obulamu yenza omuntu eyatandika okwokya ennyama ku stage y'ekyengera ebyaddala ku myaka 10 n'emeka awo ndowooza nga giringa 14 mpulira taata kati nga bwenva ku ssomero olw'eggulu nzijja nentetenkanya so kati nali mukujjukujju nnyo anjokya ennyama mba ndi awo ate n'abalala nga batandise okwokya ennyama ng'enkoko abamu bagivuddemu bookya nnyama kawe nagyokyanga nagitunanga 3 oluti kati nga ndi muto nga omanyi obuto siba muyonjo kimala abasajja ne bakoppa idea n'okulinnyisa ebbeeyi ya capati gijja ku 2 alinze wakubako ku capati nkutidde gwe wangi taata obwobeera omuto tewali kyotasobola kukola akati nakolanga nze manyi okusiika capati so okusiika capati ng'obeera naye ennaku 14 nga ekyali nnomu kiyo ogiteekamu kyeye ennaku 14 weeks 2 ate nga toyagala kusoma nga tosasudde tuition naye nasiikanga capati nga ziwooma nnyo ng'abantu bazigula nga basimba layini okuva kuno nakuli mpulira ne balinyisa mu ŋŋana awo ne ninnyisa ebbeeyi ya capati ijja ku 2 capati yalinga ya 12 kati ojjejja ku 2 muganda wange oyo yalinze olw'emyaka nenfaanana waliwo botasobola kinnyonnyola ne bakitegeera naye abamanyi olugero lwange okuva edda ndi musajja mukozi nakola dda nakoowa kyova olaba nafuna n'omukisa nenvaano neŋŋendako ebulaaya nenkola nempulira nga bintuuse era buli omu abantu batera okumbuuza naye ova otya mu America nodda wa my dream ebirooto byange my dreams binene ebirooto byange binene okusinga America though nayo nnungi era teryange obayo ne bwe ŋŋamba mbu ginekyangamu bwe nti katonda ebyo Mukama abitereeza naye ebirooto byange binene bye sinnaba kulaba amina bwe wava wano agenda mu America era kunoonyanga mu America nvuddewo wano nga nkuze nvuddewo nga nkuze wali eri bwe nava wali
nakola ng'ebyo ebintu olw'eggulo atuuka ekiseera okusoma ninawe nakuleka nenga kati nyina okubaka ekintu kyensoma kyentegeera nyina anko wange mu luzungu bamuyita anko mu luganda abataatawo nanjigiriza okukanika fridge benjiga okukanika fridge kati nenkiraba nga kikola naye neŋŋamba nkyongeddeko ntya okubanga sikoma ku fridge zokka oba okukikola nga kiri ku ssa omuntu lyategeera nembisoma ebyo bya fridge nembiyiga nentandika obikola mpolampola actually newe ŋŋendedde mu America mbadde era gwe mulimu gwenkola n'olwaleero gwe mulimu gwenkola kuba ne bwe nagenda mu America nagamba omukisa gwe saafuna e Uganda kusoma kentuse mu America wano kambeeko kyensoma kansome nensoma okukanika fridge ezo air conditioners eri biba bingi bagiyita HVC tugiyita HVAC osomera mu plumbing okukanika ebyo ebintu amasannyalaze oba ogamanyi nensoma nenfuna certificate yange era I'm qualified and I have a company here in Uganda bagita IK Repair Solutions. Wow. Yes. Repairing ati mainly fridge, air conditioners, emotoka ezo mu nyumba, ebyuma ebyoze ngoye amasannyalaze tukola plumbing, bintu bingi. Wow, banendoza muwulira IK Repair Solutions. IK Repair Solutions ekintu ekimala. Moto egambera erinti we are the final solution. Wow. Febwe tulemwa teri mulalana ekyo kiba kigamba Ivan Kamoga bovano nogenda mu America watukira mu saza ki oba state ki mu America natukira Massachusetts okay England abasinga bagita Boston embeera eyo nensinkana abantu abalungi abagala mukama abantu abagala abantu nembako byenjigo kuva ndi musajja apiking amangu bwenzija mu kitundu fuba nnyo okumanya kiki ekitambula mu kitundu kino so nembeera mwangu nnyo nemanya abantu that's how I got yengeri gye connecting how can I call it abantu kumanya abantu when yengeri gye namanyamu kino kikolo otya yes otuuka mu America olinayo bwe wasanga yeyo mu Massachusetts nga balinga nkale nga bannayuganda banno oba bangi there are many Ugandans in Massachusetts and they are good people. Wow. Yeah, it depends where you wotukira. Chikulu nyo bantu wotukiddemu chi discerning what you're going to be. Okay. Yeah. Wow. Awalu yangamba nti mu America baserebu bawana basinga obungi mugenda mutukira Massachusetts. Abalambo basinga okusaasana ewalala nnyo naye omugezi yekka yatukira Massachusetts. Omugezi yekka. Atali mugezi atukira Massachusetts wiki ejja n'avaawo. Naddawa. N'agenda mu state endala. Nga kiki abasi mugezi kubanga Massachusetts kati kanju kunnyonnyoli Massachusetts ye gwe mutima gwa America, spirit of America. Exactly. Awe yatandikira we wali factories companies emirimu gyonna egisinga okubeera egy'amaanyi ne university gye mumanyi gye mwogerako Harvard University eri Massachusetts. Mpulira sebo so kakati Massachusetts wabagezi bokka nizo banga siri mugezi naye nga nze njagala kubeera Massachusetts. Kino nkyogedde nti kulwaki omugezi yamanyi kikyabeera anonye mu nsi eyo. Waliwo ava wano n'agenda naganze kentuuse wano maze kirala waba wagenda wali n'amanya nti nze nno ndi musajja wa Kabaka nva Kampala Uganda Kabasanda Butambala district nze ndi weeri wano nina byennyina okugjawo wano ntwale waffe kyendisa obugezi waliwo okukola tewali muzannyo kukola ate costs of living ziyimiridde zityawo. Massachusetts is expensive but you can get that money as long as you're working you can get anything you want. Wow. Kali botuka Massachusetts gwe kiki ekyakwanguyirawo okukola? Bonatuka era nga abantu kubanga aga musajja omugezigezi agattaawo tugeze otuuse first week yo. First week yange nali mu masappe essanyu excitement amaso gala bili bintu Bible byeyogerako mu amaso go begatalaba n'amatugo begatawulira ebyo mugendo okulaba nali mukyawandiikibwa ekyo andaba bintu byesirabangako nga byolabeera byowulira esebo. So a week ya nali just
twatukira mikono gy'abantu abalungi waliwo oluganda bamuyita Emma waliyo omulala bamuyita Rogers Kabindi abo nga batutwala buli wamu kino kiri bwe kiri naye era mu kutambula awo mubeera n'obwongo olina okupiikinga piiki yo nkulu nnyo bw'oba opiikinga mpola bw'oba olina piikinga eri hayi sooka otumireko Emma ne Rubindi nkataka batulaba abamitaka ntumirako Emmanuel Balabyeki Rogers Kabindi banji nyine mikwano mingi ogera kutandika sooka batumire munnange Pastor Henry Suna Dominion family ya Dominion ministry Dominion bachaza Pastor Judith babiri Dominion church batumire Dominion family batumiddeko mbagala nnyo munyali ya mukama waffe Yesu and wait so kwegambo yingidde America batandise okulambuza kino batambuza kino wiki yaddako tanko kulowooza omuntu afuna ntya kudduula tukipambana mpola awo jukira obeera wali toli mu system tokkirizibwa kukolera mu eri nsi munnange naye Katonda waaba naawe munnange tomanya tutandika okutetenkanya abakujjukujjwe ne tufuukamu abaana b'emisota bakalabakalaba street smart eryo lye batuyita netuyiriba obulamu ne butambula mpola netandika okukola kati ekyayamba abo abantu betwasangayo bo baali baluddeyo tufuna ebyokukola otandikira okulowooza nti naye batandika okukubuulirira wadde okola kino okusoma kikulu kino nakiri nopiikinga tandika okukola nsomawe nga bwenkola osoma ddi ng'okola ddi biri bya online ate bya online okusinga you can attend classes but osobola okusoma ng'oli wakao olwo ng'osinzira mu institute ki oba university ki okubanga university yandibadde nga institute na bagita Alpha Mechanical Corporation Alpha Mechanical Corporation eri Massachusetts Boston Watertown address eri 7 hano njerabidde so kakati Ivan oba bangali obadde na mu America banda Uganda kibosisinkanyo nga bayimbi ba gospel banga basumba nga baveeno ne bagenda eyo banji lwakubanga eri mu abantu mwenna mu wabi ebimu mwe eri tewali VIP no way and they tell you right away on the port of entrance ladies and gentlemen we don't have VIPs here please everyone get in line awomanyira nti tokyali kanawe tokyali kabuto so eri VIP kati abayimbi babeera nabo babeera ne baba bakola bali nga muwache ekimu baba hasolinga bafuba okulaba nga babeza obulamu kakati Ivani yinzo tuwe kumanya kubamu kale abetunonye wano nga tutolaba nga tubanonyesa betunonye wano nga tubanonyesa amaso nga tubalaba tumanye nti oyali jindi oyali Massachusetts but so mbato manyi nnyo bikwatagana ku muntu eri buli muntu amindinga business ye nze nanonya nayagala nnyo kulaba ku Jojo Okudi samulabako nayagala nnyo okulaba ku oba ono yayimba omukisa ogutalina buyinike Roni Mukisa legendary big up to you wherever you are wakoma wano nonya sebo muzeyi nayagala nnyo balabako by the way sabalabako naye nga mpulira nebo nga bali mu Massachusetts kakati waliyo omuntu agenda okwewuunyisa te yegwe nalaba mulokole nnyo anyoyo bamuyita Samali Matovu ali Massachusetts omwana ne bwasirise ebbanga aweereza mukama mu maanyi ebyaddala kati bana baali bagera mmoya ate be bali mu bulamu bwenze kati alenzo begamba ate kyongamba kati gwomusajja wakava mu America byongamba bye biri current Samali Matovu gyali aweereza mukama mu maanyi nno nkutumiddeko Sami okyawa naye nkutumiddeko Samali Matovu nange nkutumiddeko nnyo naye totusuulira twongeremu obuyimba suulayo obuyimba naye ebbanga lye nali nakola ebyo byonna bye nakola naye waliwo omuvubuka gwe sola kwerabira bigapo Louis Kasibante oyo gaayi kasanga gaayi netukwatagana yanjigiriza ebintu bingi nnyo
Ali short tempered. Louis Kasibante. But you have to understand him. If you don't, bw'omutegeera kati nganze bwe nagambye I can bear with anything. Like nze solo kusoma naye nkutegeera. Naye namuyigirako ebintu bingi nnyo. Okay. Nimmanya nti waliyo n'ekika ky'abantu bwe bati. Okay. Kati Louis Kasibante ye muntu akwagaliza 100%. Louis Kasibante musajja gukyomanya is a good guy. Okay. Yeah, Louis and Sophie, love you so much. Batumiddeko nnyo, big up where so. Okay. Bagaya abo mwana Louis yateke tafali ddene ku bulamu bwange. Ng'oli mu America. Bwana namuyigirako ebintu bingi. Wow. Yeah. Namulaba namumeeting nga nakamala mu America omwezi gumu. Okay. Okamala omwezi. Nenjogera ko naye dakika ntono nze nimmanya. Okay. Kyono guy. Omanyi bw'obeera ng'obadde ku street wano ng'oyiba osobola okumanya. Kituufu. But big up where is a good guy. Omusinkana wakamalayo omwezi gumu. Yoko ebbanga kiri owamala mu America. Banga myaka 3. Myaka 3. Wow. Yeah. Wagenda wekko ba olina nomala gwe wagenda naye. Sairize kana nabadde nange twagenda nabo. Bono olekayo. Obadde nabo bakomawo. No, nzo kugenda mu America omukisa nagufunira ko pastor wange. Nagenda ne pastor Wilson Bugembe. Pastor Bugembe. Yeah. Okay. Because by nkola mu office ye, okay. Omukisa gwajja. Nga bamwetaaga. Nga program zagiriko. Okay. Nze kati pastor Bugembe nkola ye. Singo jja nondaba ngo yaga pastor Bugembe. Ng'olubo tutwala maya. Tasobola gendayo nga sigenda. Okay. Oye pastor Bugembe kati bano bajja. Nga beetaga pastor Bugembe. Kuyita munze. Okay. Nali nyino genda. Of course, yeah. Bwato wakola. So kati musajja ayagaliza. Yeah, of course. Ati nagenda ne pastor wange, tugenda ne brother we Brian Dumba. Yeah. Okay. Waliwo PA we naye twagenda naye tugenda pastor Justin. Okay. Hey. Bwe mututimu neggumira. Neggumira. Tugenda tukola ne bakomawo. Kati gwe nosigalayo. Nze nali sina kudda by then, nali sina kyenkomyawo. Kyali munteekateeka oba watuukeeyo n'obeera street smart. Kati nze sadda kwolwo. Sadda. Kyolina okumanya. N'osigalayo n'ogattagatta. Nga si mu bubi. Okay. Era pastor wange yamanya wandese emikono gyandeseemu. Okay. Si bino byakuba ntuli ne sakuba ntuli. Novaayo. Omanyi abaganda bagamba nti wova toyombye. Wotera okudda. True that. Tell that story to Nyumize Show. Abwetu betutambula tukyalina omusajja wa Katonda w'amaanyi. Sometimes I feel so powerful within me nga njogera ku bavubuka aba generation baffe okusinzira aba generation yaffe okusinzira bye bakola nti basajja ba Katonda b'amaanyi ng'ate ddala b'amaanyi. Even this time round tulina omusajja wa Katonda w'amaanyi Ivan Sebufu. Ivan Sebuchu. Kamoga. AKA Ivan Kamoga. Ivan Kamoga. So. Yeah, man. Katuchi anyumyamu. He's trying to tell us his story. Here we are to share with you. Alaba ngo sinzira ku YouTube, please. Wali ku Church News TV Uganda. Make it a point to subscribe. Tuwe chigalo, commenting, liking, mukama agenda kubanga kutwera omukisa okusinga okuba ogumunene omukisa omulungi ate ogutabeeko buyinike. Okitegedde? Share that message, thumbs up message. Ivan Kamoga, tell that story to Nyumize. Yeah. America wagisanga otya generally? America, it's a good country. Okay. Yeah, and I would like everyone to step by. I mean, Atuukeyokko at least a month. Yeah, it's good to know the other side of the world. There's a lot of things we be tutamanyi, and we will never know that. Excuse me. Ngati tulimanya nti jebiri. Ndiyagaliza buli muntu yenna omukisa bagubanga guzze. Genda ko mu America. Kyekyenjawulo ekiri mu America, Ivan Kamoga? Chenyiz, how can I describe Buli Muntu? Nze nkumanyi ng'omusajja omulungi ayagaliza. I want to know, like njagala kuchifunza. Okay. Kati kitwale nti ensi mwe tuli. Ensi mwe tuli. Kino mukiwulirize bulungi mwenna abali mu diaspora wonna buli omu gy'oli.
ensi mwe tuli bwe gabanga ge maka America ye taata nafa abali mu Bungereza tenyinza okugamba nafa abali mu Bungereza ababa colonizinga America ye taata niye taata bakabeera ne baganda be mu maka mubeeramu maama mubeeramu abaana kati gwe kitwale nti America ye taata mu nsi yonna yes kati maama olwo n'abaani sagala kanzo ko simanyi yesinagenda simanyi bwe nagende wala nawonja kujja nkubulye mu bufunze naye mpulira abantu bebogeranye na mikano jange mu buli nsi but you can hear and you can see the results what I'm telling you kitwali nti America itata America ekimala sema ka America kulikayo tell the story tunyumize tukyatambula Ivan Kamoga tulengeddeko ku life yo briefly wali mu America ovudde kuno genze obulamu bwo wabusanga oba oli awo challenges ki ziwasisinkana nga oli okutali kwammwe namba mu Massachusetts oba mu America kati nze challenges zange zinzo kuba nyingi ngenda kuwaako ntono ekisooka I'm a very hard working guy. I know. And before nga sinabagenda ku America, still I was here and I was working. I tried my best to see a man in me. Amen. Kati mu America. Omanyene ngombo je tugamba josanga guy nga awakano nolaba guy mu kamoto kanoga ha omuyayi yakola ekyo mukyogera tokimanyi kati kiri America kijifuula America bakolamu bali bakola bakola they are very hard working si muto si mukulu si mukadde ekyo kye bali bakikolerera jine dembe lye tulina wano mu Africa ne byetulise bijanjala empiso no eri omusajja abeera alina millions za dola ku account naye nga akyakola nga alina n'emyaka 75 olaba asigaza emyaka nga 10 akite naye nga akola kati America challenge na abafa kibaba addicted n'okukola kiyamba okimanyira bwetakolonyiza n'olwala it's their hobby I mean bwe batobe bali challenge nasinga okusanga kwe kubeera mu bulamu ngo oli muntu naye ngo oyina okwactinga nga robot bw'obeera nga oyina omulimu gw'okola nga otuukawo ssaawa 2 ez'okumakya omulimu ogwo bw'ogufuna mu mwaka guno emyaka gy'ogumazeeko buli ssaawa 2 ez'okumakya obeera mu kifo ekyo wennyini w'obeera nti n'olwoyisaamu eddakiika 2 obeera late you have to sign somewhere singa oyisa obeera late emirundi 3 eyo fine tojja kugisobola baba baana baddembe okugoba kati obeera mu bulamu ng'olinga robot saa 2 nyina okuba ku mulimu olw'omukaaga nyina okwoza nyina okukola shopping ku lwokusatu nyina okukola kino buli kimu kibeera ku timetable wanga robot tolina freedom eno gye tulina wano okitegedde that's one challenge naye eyo challenge nga ndaba ng'ennungi ekushapinga mpozi nungi kubanga kati owulira ogisobola enjala yali akulumyeko nekuluma nogaba mpe mmere nobakuwa nogaba tebugenda kummala yali ennumi ne babukuwa ne bukulemerawo esewo kitwali bwotyo kati golaba nti challenge ogiraba nnungi okubanga tuli mu nsi zene zitalina mirimu tetukola osobola okukola n'owulira nga bikutami nogamba kyo ki sikyayagala kati lwaki tebakozesa lwampaka osobola okukola emirimu ng'ena naye lwaki obeera okukola emirimu ena tubeerawo abazungu ng'akola $600 wiiki nga lumumala gwe ng'okola 300 nga terukumala lutya gwe you come with all your greedy olina emyaka emeka mingi 3 kati 3 gy'omaze okyanoonya breakthrough kati bw'otuuka weeri bw'aba zaabu osimu olaba ebyotekeno tebigenda nakumala olw'omululu gw'oyina oli omuzungu tagulina
kireeta ki kyogenda kuba okola ku makya saa 2 paka saa 10 saa 11 olina omulimu omulala paka 5 paka emu eyo ku makya olina okola emirimu 3 kati wetulugunye wekka kubanga oyagala okukola kino waguza akapolitiko bagambye okutandika omusingi nabiki wetaaga matirio bwati na bwati nobeera mu bulamu bwebuti kati abantu bonna bowulira temunkwata bubi bannange abantu bonna bowulira abali e Bulaaya buli muntu kyemanya ayinayo omuntu gwamanyi bagamba gundi yagenda debweru dda yakamalayo emyaka tegiweze tegire mu 18 taddangako wano mwana ayinalo aba bantu gye bali naye omanyi lwaki babeerayo gye emyaka 18 era bwe babeera bamugeya wano amaze emyaka 18 mubaamu agamba sokoleki tatufanako sokoleki mwana biki byakoze nidda banawulira nti alina akataka ekawempe myaka 18 bakyakugirira ttaka kawempe tekiri nti tayagala kati wuliriza ebigambo bino bayibuli egamba nti obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omutima gwe gye guba kituufu bw'obe osalawo novaano n'ogenda mu bazungu n'osalawo okulivinga white people life tewalira olina ogenda kubanga abaayo abalala kubanga sente z'okola ogenda kuba oli asasula biru zinaki ng'ebyokukola eno tolina kyogenda kukola naye jjukira olina emyaka 3 mu gy'oŋŋambye oluusi ogenze tolina n'akayumba oyagala ozimbe n'akayumba oyagala osanyuse maamawo olwoba olina abaana oyagala abaana bo babe bulungi nti ogenda kwesanga nga weetulugunyiza wekka kola emirimu 4 oba 3 teri akukaka kati ebyo bibikuleetera okwetamwa ekibaawo otuuka ne weetamwa abantu abamu bagenda ne babeera depressed era obiwulira walawuliddeko omuntu ali kankuze wali emabega kiri kyenjogedde nti buli muntu alinayo omuntu gwamanyi nti gundi yagenda ebwero either mukwano goba anti obaani waliwo n'ebifaananyi bye tulaba nyina ekifaananyi nange nakyekubye era tekiraga abantu nenga buli muntu yalaba ku kifaananyi bwe kinga bagamba either bagamba anko oyo ali Bulaaya nkirina abantu abo obalinayo balinayo bemmanyi baweererako nno ddala nga tebaddanga okubaleba kwegamba kiri kyenjogedde kituufu kisoboka okubanga kituufu baba bakola naye bo basalawo okubeera eri kituufu ne bwakomawo wano talwawo ate ekyo takulwisawo wano tolina kyolinawo bayibuli egambye obugagga bw'omuntu gye buba n'omutima gwe gye guba oba tolinawo kyolinawo wano oyagalawo kibyo biri eri okitegedde kati osalirawo wano mu myaka egisooka nga wakagenda kiki oyagala okuba oyagala kuba waayo oyagala kukola ogenda okola ewamu kati ekyo kikulu nnyo akati nga sikulisizaayo e Bulaaya walungi era osobola okubeerayo ne weerabira byonna ebyemabegana oba ne maamawo ng'omuwuliza kasimu yona n'obifiisa naye nzoga omutima sigwina siina lweyo ekirala kiki kyoyagala okumanya awo kyenjagala okumanyaawo kati gwe embeera ki gyolaba gye wasisinkana ng'oli mu Amerika eyo nekuleetera okwejjusa lwaki wagenda oba sokyo ebimu ku byakunyiga ennyo sino ate kati nze omulimu ogwange tukolera bweru nzira bwe guba gwagudde muba bweru bayinza okusindika bayinza basindika ku kizimbe waggulu wajjudde sino ne bagamba hiti yavuddeko mu kizimbe ekyo kyonna mulina okubeera waggulu muziriko muzisumuludde munoonya bulwadde sakonyogo kagana amatungo togawulira tonya eminyira gyotayina tolina ssenyiga nogaa naye banzaalira kiddala akati noveeyo omuyayi nakuyalaga mwana sitole ekisooka ompeereze yawe emitwalo 5 oba 3 mwana ogamuwa naye ye tamanyi bugubi bwogafuniramu awoza kimbali mu Amerika ati waliwo n'ekirala abantu abali e Bulaaya ekibatamya n'okukola ebintu wano babeera n'abantu wano abayitaga bayambako basooka balya sente z'abaana abo naye omuntu yenna ng'oli kuno ndaba ng'olya sente y'omukuyi w'ekyeyo muganda wange ne walibeera takukolimidde nakamwaki ekikolimo kigenda kujja gy'oli kubanga ziri sente gye ziva osalawo obusazi
Okay. Naye nze nebaza Katonda bannange nze nafuna actually yali mukwano sa kino njogera ku kamera nze ab'ekika kyange tewali naye amanya biki byendiko. Okay. Nenga bamanya yali mukwano bukwano bamanya ngo ofulumi. Of course. Okay. Naye nze nakolanga byonna byenkola nga omukwano yabinkolera. Big up Uncle Nsubuga. Kama akumpeera omukisa mma. Naye Uncle Nsubuga gwayitanga mu abantu lwaki tebakola bintu olusi wano batyo babba ate olusi nga tasobola kutambula kudda abyekolere kubanga n'okubeera ebulaaya okubanga osobola okuvayo noddaki notambula nodda ewamu ekyo nakyo kirala. Olumu abamu tebadda kuba tebasobola, abamu olumu tebadda kubanga basala okubeera eri, abamu olumu tebadda kubanga agenda kujja taagala kusanga kagaati bamugaa kagaati akola ku TV yazimba bwe bajja ye talinazimba wadde enansana ati olusi bwajja n'akulaba nga ddala bitufu wabikola kanzireyo. Lwaki omuntu Katonda yamutonda nga oyagala obeere nga gwosinga ku balala. Kati ekirala abantu abo olumu waliwo ababeerayo ebweru nga ebyempapula byagaana koze kyakoze atyo akudda tayagala mbu atyo okuswala aba akirowoozaako ekyokudda n'agamba leero nfunamu day off weekend eno ngendako out n'agenda out ne beekubya akafaananyi emikwano gye tya ne bakateeka ku mutimbagano kati kagaati n'alaba akafaananyi n'akomentinga n'agamba ne bannange mukama mmwe mwamuwaaki naye luliba olwo nange ndibawo naye mwana wa mama wakikuba najja n'asoma komenti ezo bwazisoma human nature epiiki egamba bano bali waggulu ate nsira eri gye bali wadde sira kyenina nze sigenda kudda nywerera kuno nsigalewa babeere esebo kati nga naye bali ku bugubi kitwala aikiyo okubanga yanjawulo kuyabalala. Wow. Ekyo nno kisufu. Ivan Kamoga gwe tuli naye ku Tell the Story tunyumize show. Ali wano atuyitiramu atunyumiza. Omanyi sometimes tubeera ne baserebu baffe naddala mu Christian community eno nga omulaba naye nga tomumanyi. Nga tomumanyi. Ate naffe benyini tulina oba twaba tutya. Ojja n'obeera nga oyagala okumanya ebifa ku bantu boninga nabo tobanoonya. Kwegamba gwe noweebuliza muli anobeera nga weefuula nti oli wa mu Bwakabaka buno naye nga ate b'osinga okunoonyaako okumanya ba mu Bwakabaka bulala. So here we are to tell the story, here we are to clear the masses. Muganda waffe Kamoga nga yennyini yayogera awabula nkujjukizaako bannaffe aba Sheng Victor Plumbing abasangibwa wonna Kasero opposite ku kizimbe kya Hardware Plaza opposite n'omuzikiti oba kitempo ky'abayindi agenda yo gwanoonya ebya plumbing byonna ayagala okutambuza amazzi ayagala okusiba amazzi ayagala okukola otya kasa kikuwadanga kikwatagana kutambuza amazzi na plumbing ku bizimbe atuukayo weebuze ku bakulu ababa Sheng Victor Plumbing abajja kubeera nga bakukwasaganya bulungi nnyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tell the Story tunyumiza yenze mpaji given Brian Kagati tukyatambula awamu ne muganda wange Ivan Kamoga atuyitiramu ali wano okubanga atunyumiza. Ivan sebo tunyumize kakati nga tubuddewo katono ku side eyo. Omuntu amanyi Ivan Kamoga talina kirala kyamumanyiddemu ng'ogyeko endongo naddala wano mu Uganda. Ivan Kamoga yagala talina kirala ng'ogyeko endongo eno wayinza obba nga akumanye mu kirala naye nga endongo yeekulembedde. Ivan Kamoga ono alokoka ddi? Ivan Kamoga nalokoka nebbanga lyaddako. Nasooka nendokoka nga ng'omwana omuto wabeera bino twalabanga crusade kati crusade nga wabeerawo akaana nga kayimba akitaana atadde nnyo talina akatebe watuula kati nga buli bayita abalokoka tuvaayo ne tulokoka. Naye bwe bitera tugaananga abaana abo abalokoka bwe batyawo ensigo ebeesigamu naye okulokoka okwa ddala ndowooza yali 2025. Olwo oliwa? Nze nva ku kyalo akaalo Matendo ng'olikyengera ezewa kanisa
eri mu kikko ng'obeera ogenda e Masaka waliwo sheero wansi mu kikkawo bagiyita Victory. Njimanyi. Awo. Waliwo n'ebikajjo wali ebbali. Nalokokera. Esebo. We nabeera obulamu bwonna kuva lwe nalokoka. Victory. Wateekekawo kone concert edda. Ya. 25. Pasa omita David Mukasa yatusumba. Okay. N'atujjamu abantu era buli eyaliko awo. Tali kyekimu. Wow. Akatule Ivan Kamoga alokokera side yawo. Akati okuyimba gospel music kuno okutandika. Okuyimba gospel music bwe nali sinalokoka waliwo twabuuse. Okay. Ebintu ebyo bayita karaoke nga byakatandika twabikolanga. Okay. Twabikolanga nabikolanga nga ndi muzibu nno. Nga ndi muzibu. Okay. Era mukulokoka wano ntuuka mu church ngamba church nga isigadde tange erifa ng'enyuma. Kakati natandikanga okumayiminga ennyimba z'abantu. Waliwo omusajja bamuyita oba David Mukisa oba Daudi Mukisa alina oluyimba si Daudi Mukisa. Ronnie Mukisa. Weyo tolo ayimba obulamu weseno obunyuma ababuli mu beeyagala noyendalira we omugulu yabusinga okuwooma bonabona ekitobe ekitani byakuba bwengolala birimo obutwa bulabirira mondera oyo omusajja bamuyita ng'oyogedde kulikeri Mukisa. Kati omusajja oyo tali mu busogeeyo mukwano gwange nno erabidde aposo oyo ali mu busogeeyo ali mu busoga ateekwa mu busoga akwabya omutwe birimo obutwa oba yali balinga bayimba ne bandi nga mayiminga ennyimba z'oyo bagiyita nga babutiki bandi mayiminga ennyimba z'oyo kati neza pasta bugembe ati kino takimanyi pasta bugembe ngomayiminga ennyimba zo nezoli ekyewuunyisa ate oluyimba lwa yero nze saalumanya era oluyimba lwa pasta bugembe natandika okumayiminga bali baluyita nedda maama toggala oluggi zetumbalira mu baana abalala baŋŋamba bakyawa abantu n'abantu ne bakyawa ate nno kati pasa era bw'anaaba alabika interview kanajja kwewuunya waliwo oluyimba lwe namusabye nga tuli mu America nduddemu naŋŋamba go ahead. Oluyimba lugamba bwe navudde Bulaaya nayiseeko mu kyalo ndabe ku batubala kati olwo oluyimba nga nalono lumayinga nalumusabye yalumpadde pasa oluyimba akampadde sinakakola bukozi mbw abakadde b'oku kyalo nayimiriza emmotoka yaffe naŋŋamba vaamu mwana wange mbungolabika bulungi mwatukwasanga ennaku nga tusiika bazadde bamwe olwo ngenda tuddamu kwata big up to you pastor mutima gwa zaabu so kakati ebintu katubizzeyo abatabimanya babimanye munnange amayiminga ennyimba ezo kakati ngaali waliwo oluyimba nga lwamaanyi nga sirumayiminga nga twalina crusade eyo gomba oluyimba lwagambanga nafuna namulondo yange okulira na Yesu ngambira abamalayika tinkoma weka tofaayo kwabo ababakyawa asana mulondo yange eriwa Yesu bamita Sergeant Bukenya kakati oluyimba crusade nkubye buli abantu bangamba twongere kangamba oli nti wala kayimba kanna mulondo okayina nti nga bakateekayo nga kayimba abantu mbavudde bwe nti ku stage n'entuyo nzisala n'ekibatu nsuule ng'omusajja ate ayingiddewo oluyimba nga talinnya tayimba ate luyimba nga ngamba mukama ate kati agiyiye bali balowooza nga zizo beddanga oluyimba oba olowooza okujjako omuntu gwe bamanyi akati nebintu bye nabikola n'entendeka n'abantu abalala waliwo akavubuka bakayitanga John tukakakazaako ne Kalipso endooza bya Yesu tekakyabigenda nnyo waliwo n'omuvubuka omulala bamuyita Kisaniya ati Kisaniya linyaze
yalifuna kuyita mu ebyo netutandika okukola ebintu netugamba chache badde etya fani ndi muzibu nnyo bwenzija mu eyo style tondabangako nze nabikola ne mu America wala omusajja gawita Barnabas owomuki mu Ebonies mu America wano tukwatako nga tuzze kuba show muri babiri mama nkutumiddeko Barnabas waffe erinnya lisi ye Barnabas naye yakitegedde nja kuwa clip bonabo otekayo interview kyenjogerako bakitegeere kibyakoma wano n'olwaliro ekintu kasa kikwatagana kuweereza Yesu ne bwe kiba kyetaagisa ki ekintu kasa kitegeeza kukola ssente Barnabas yasala naye ali Massachusetts ali mu Ebonies ali mu America. Wow. Barnabas, big up to you mukama akuwa omukisa eyo gy'oli. Stage nga tujja endogo ezizuule. Musajja alina art. Wow. Kati nga nsobola okuleeta idea nenjogera naye n'agizimba neerabisibwa. Tukola tuweereza Yesu. Okay. Barnabas yagenda aloko so bayalokokere. Omusajja mulokole. Ebyadala. Yalokokere eyo ndowooza. Naye yali ayagala. Obayo olwo abantu abaagala Mukama. Ninga tebanalokoka. Okay, kituufu. Kati mwami Paul Jingo kutumiddeko nnyo aka Barnabas. Twagala nnyo Mukama kuwa omukisa wamma twabikolera Yesu yatagenda twerabira lindako nzija tugenda kukola ebintu akomawo kakati musajja najja nayimba oluyimba lwe nenswala nengamba nina okuyiiya nyimbe netandika nina mukwano kwange best friend wange muwala nesimanyi oba akyali best friend ye Kathe Muganzi Mbekeka Bebe alina amannya mangi Kathe Muganzi Mbekeka Bebe Mbekeka kitegeeza simanyi ate Bebe fubiri dirinya litumuyita mchala mfumbo kati ali best friend wange kati ne mugana yemanyi omanyi sobola okuyimba tusobola okuyimba nga Bobby Wine ne Gundi ne Juliana ndi taidia kati tayimba nnyo kati ebiseera ebyo waaliwo oluyimba mama w'abaana yani tata w'abaana yani kino ekintu kino kize kitya mu kyaki ebiseera nga bayimba music oyo yadduka yalise ku Martin nga njagala se ku Martin naye nga bwengezako mu approach nga sebo nga sibi yangu lumu nga mukubiranga amasimu paka nagana lekera okwesiba ku musajja muleke nga ate musajja mangu tayina era mukwano gwe kati later big up to say ku Martin by then gwetemu nga mu gospel se ku Martin yakuba music yo ngamolala kati nga musajja nandoza nga agamba akavuga kansumbuwa ku simu safuka mukwano gwe ebiseera ndoza era Mukama teyakyagala munanga atuza Bebe Mbeke kama Kathe I love you so much okimanyi nesima obo kyali best friend wange awangalira wa ye Kathe ogera kinekiga mukazi mugagga abera nsanje yo asabira kwa Alpha and Omega emaye wa Pastor Robert Tamale babi tukuchala muyimbi wa gospel no ebyadala naye yayimba live na ku YouTube kwa alioko kwa Kathe Muganzi nonyeko tunyumyemu chala Kathe Muganzi nkutumiddeko nyonyi dala chala wa Mukama wa amani wow kati ne mutuuza tutandika twalina yalina mukwano gwe nga tubeera basatu waliwo ali mu America eyo Washington DC bamuyita Rachel Tracy I love you so much and I miss you kati nendeta idea nanyumizaako oli ne baseka emugabo manyi tutuule nentandika okuyiya kigambo ku kigambo nenzija ne muganda nafunyeeyo ebintu bibino nja kuyimba ne muyimbiramu kati nze kasimanyi bya code simanyi bya kiss simanyi bya note simanyi biki nagamba birungi naye kati wano yimba bote wano ate tuwandiika luyimba era oluyimba nasooka okuyimba bali baluyita obulamu oluyimba nga lugamba obulamu bunyuma nga bulimu Yesu buyitirira buli kimu nga gosaba ate nga bubowa ewatali Jesus eza kuba balokole onanjulira obulamu bunyuma nga bulimu Yesu buyitirira buli kimu nga yakuwa ate nga bubowa ewatali Jesus ayimba siri nyangako ku stage kuyimba luyimba lwange naye nkute mukwano gwange
tukoze oluyimba tugenze mu studio kyeyo twagenda ku dream ne batugoba sente nga tetuziina ne tugenda ku studio bagiyitanga Namex Enjimanyi producer Yabana Kulubega Road. Yes. Dada yawulira bwenyimba kati jukira was inspired by Bobby. Bobby Wine is my friend by the way. Wow. Not friend like ntula netwogera nawe ne bosi wange. Bosi wo. Tinamukoleranga. Nebyo byajja luvannyuma. Okay. Naye namwagalanga nnyo nga sinnaba kumumanya. Wadde kumanya nti soosembera waali. Wow. Kati munange ne tuyimba oluyimba twali inspired n'oluyimba mama w'abaana yani kati nze nga nyimba nono naddamu ne tukireeta mu church gwe tomanyi omukyala yayimbanga kuno Jesus buyitirira buli kimu nga oluyimba njadde okuzanyiriramuko kwanza bwe nduwuliriza ndali sinnabako bimanya naluddamu naye ndukola ne producer Tony Halls big up ewa Bobby Fire Records ne tuluddamu nenkamba olwobeerewo kijjukizo naye sente ezantwala mu studio mbuza wazifuna otya kakati tumala okuwandiika akayimba tugenda mu studio batugamba olimba wa mitwalo 15 Namex biseera ebyo nga tunkana Namex omusajja oyo mwerabidde yali mweru omusajja mukaka mu bwati atali producer abula yali nanyini waayo oba gy'olinga ndaba nkutumiddeko naye simanyi bandiddamu nenkola baddera naddamu ne mulabako ye nonaaye nga batugamba sente nga tetuzina nga tudda ngamba ono nja zifuna nze nali munoonyi wa ssente olunaku lumu twabeeranga ne lanchawa ku Victory Church wali kati olunaku lumu kino ngenda kyogera kyaneewuunyisa naawe kigenda kwewuunyisa akiwulira era n'omu ogenda kunvuma naye kyali bwe kityo nze we nava nenzikirira enjala ennuma singa mukasente nga kangendeko mu lanchawa ku church nali nyina wempangisa omuzigo gwange ntuuka mulancha wa pastor eri yagikulembera bamuyita Ronald Nsubuga Saalongo nkutumiddeko wa Masaalongo kino kyakunyumiza nakinyumizako mukwano gwange mubamuyita pastor Bobo ye kai yanzizamu ku maanyi lwakuba tekiyuza yanzizamu amaanyi tekisoboka nalaba ku kyamagero kyebayita miracle yankunyumiza ekyamagero kino simanyi oba onaabitema oba tuwogedde nnyo but I'm telling you my story. Tell the story to nanzikirira mu church bwenyingira bati nga abantu batono nankola bwenti emikono nga njayuuya nga nziza emikono mu nsawo bwenti pastor abuulira noonye wentuula nga mpulira nga bwowulira eddoboozi ly'ebbaati akasente nga nenzigyayo bwenti nga akasente kapya ka mitwalo egi bino byenkugamba byaddala okuba seerabira waliwo yali awasizza oba yali awasizza twali tuva kutwala obutebe wansi ewabaliriyani ewabalekyo omukwalo gwe oli gwenkugambye ali mu Amerika bali babiri kati nga tuva kuzzayo obutebe oba twali tuva kunonayo obutebe kubuzza ku kyaki sijjukira bwe kyali munayi nakwata mu nsawo nga mulimu ssente akeetaano kapya bwali bwakafuluma obwetaano saagala ngambe ti neerabira ssente mu nsawo emitwalo 5 nze yali njala gweruma nze yali yeeyiiya eetaano akeetaano kukakwatako obukwasi bayithen nga bwakafuluma nga si kangu nenziza akasente mu nsawo nenfuluma abweru nenzomu nenkwata mu nsawo nenkakebera nga keetaano nga kagya pakapaka nengamba wano sente zino nga tezinaba kufuuka kansoke nziruke ndeko kyenzigulamu nenyambuka kyakyaffe yali kasozi nyambuka nti kyozo nekiŋa nti nedda gendo zitereka ewaka nenkyusa bwe nenziruka ewaka nenzamu nenkajjayo mu nsawo nenkakibula nga keetaano nembikula kapeti zino eza plastic ozimanyi nenkateekayo nenzizaawo nenziruka emisinde nenkomawo ku church nenkamba kino nkinyumizeekaani nga batumye abantu olwo nyina amaanyi nyina akeetaano jukira mbadde noonya sente zintwala mu studio deposit yali wa mitwalo 5 gwe nali noonya gundi pasa wamala okubuulira
ngamba bamunyumize nemunyumiza passaloni nsubuga nemugamba mumanyi ekyamagero nemugamba okimanyi nti ndabye sente zizze mu nsawo yange ngamba aleka naawe nezisobola mukama tewali kimulema netukitwala bwekityo lightly nga takifuddeko waliwo omukyala bamuyita mamiteo mama kayaga pasita teo nemunyumiza alibye sente zazze mu nsawo yange yabona bembunyumiza bali kati babiteki kati pastor bob gwenkugamba oba namufuna ntya ye nemugamba manyi nagenda ku church nga sinamu sente wadde nenkwata mu nsawo zange nga mulimu sente nengamba kisoboka katonda akola ebyamagero osobola okuva ewaka nga mugalajeyo waleseyo nsawo y'amanda kyekino kyenagambye nti ye ate yakikuba nnyo n'akiyuza nowaleseyo nsawo y'amanda nosangamu emmotoka katonda ye ate akiyuziza buyuza naye akansirike n'ebintu byange newayita ennaku 2 nga sinnaba kuddamu kukeberawo waliwo simanyi lwaki ate oba lwaki saakebera ondoza nagetinga biza ennaku ezaddaku ennaku 2 ninga naye nina okgenda mu studio nyina kasente kankali kankebera oba kafuuse nenkeberayo wansi wa kapeti nga gyekali kabisi katobye kapeti ezo zatuyana nenkwata akasente ako nenkatwala ku Namex ne bampa receipt nenza nengamba mukwano gwange nabukinze studio tugenda kuyimba ngenda netuyimba oluyimba era nze omuntu yenna nnwanyisa mu kuyimba gospel oba atategeera kyenkola kimpisa ddala bobi kubanga manyi envudde tebibadde byangu saayimba kubanga nali muyimbi wabula nali awo nenga kiki kyenyinza okukola mu church abantu babeere nga bawulira bulungi according to where I came from. Katonda nakimpa nze nsobola nyimba zange musobola kuba temuzimanyi naye muganda wange oluwulirizaako ojja kuwulira nga luyimba era oyinza n'okubuuza oyo abeerawa nona tujoyiniza olwaliro bw'agendamu n'akebera nti Ivan Kamoga ku YouTube nyimba zange kwe ziri ezimu music yonna amulaba ziri ku Ivan Kamoga official subscribinga likinga kujja kubeera teziriko zonna naye YouTube gye nayina yasooka n'ekyankalana n'entandikawo empya eyo kati ntekayo mpola mpola naye mbeera nteekayo so kati nyimbi okuva olunyina ennyimba oba 70 something nze nyimbira Yesu saagala kumanya natundako alubamu gye bayita tutumbudde twala ku exizoni tebyali biru ensagala nabyogerako ebyo byogera tetujja tutumbudde yatambula atya tutumbudde yali maaso wa Kamoga oba mabega wa Kamoga nedda tutumbudde yali mabega wa Kamoga yajja bifo Kamoga natandikira eri mu bulamu n'otandika n'okola alubamu ne bagigula naye nga bagigula bajagala ewedda byalinga bya album ng'olina okuyimba album kati nayimba album eyo ng'eriko oluyimba obulamu tutumbudde alinsitula tumusinze tutumbudde obulamu alinsitula tumusinze fire olw'omukaaga lwali muliro fire olulala kuliko fire tutumbudde alinsitula tumusinze obulamu muliro novunula kati olulimba menya ebikola ebya sitaani bigobe luno n'obwakabaka bwetu butulugunya nga tuyimba ne mukwano sikyabijjukira byadda nyimba ne mukwano gwange oyo era nayina group nga bagita Jesus Fire Crew nga nyina ne badancers yokatadde wano mu fire Jesus Fire Crew ate nga mwana gwe nayina alubamu eyo negende ndo Kamoga yali alubamu yakubiri yo bagigula oba efuluma biweddeko ebyokugula alubamu byakwetoziira Kamoga nga tanajja nasoka nabeerako ne hiti olimba baluyitanga obuuma webayogerera kumanya abalokole bakozesa obuuma nyimba oluyimba olwo abalokole twazze nnyo omusajja gwe twogerako tukimanya akola biriyo ekituufu tusaanye tumwogereko mwobuuma bwe mwogerako tetumanyi gye mwabijja tumulinze lwanajja omutufu n'abakyamu abaawulemu ye luyimba lwenasooka okukola vidiyo ate luyimba lwasinga okumpa ssente ku site obuuma ajja
nali manyi Kamoga bino Kamoga mbadde uni tuba tuvudde olwaleero waliwo agenda olaba oluyimba lwange olupya lwe bayita betadde agambe omwana wuyo yazze yayimbye akayimba tuvudde wala myaka 16 nyimbira Yesu lugendo luwanvu okitegedde from bulamu mpozi paka eno yino betadde oluyimba lwasooka okulikodinga luno ne sister oli olukola mwaka ki sijjukira oba 2008 2007 sibijjukira ewanimexawo wanimix yaliwo wakati wa 2008 awo nga mulaba waawo kuba kati Kamoga lwa 2009 kati kyewuunyisa Kamoga olwo ngenda ne mukwano gwange oyo mu studio Dream Studio n'oli ali mu America twali basatu n'ennyimba oluyimba oluyimba lwali luntuta okuyimba lwali baluyita omusolo olunaku lwe bayongeza ekibiriiti nekiva kwata nekidda ku 10 omunnyo nekyawa nentuula akati ebiseera byali okula ekibiriiti nze n'omunnyo ate gami nali na myaka 13 neve waka nentuka nga sikyalina mbuuzi ovaawa nkiraba enjiyo oluyimba baluyita omusolo lwe nali ngenza okukola olwo bintu nana ntunuulya Bobi Wine era omodo wange nendeeta obusungu nenkuba oluyimba sister nambakinga bulungi tukikola tuba tulumaze ngamba producer Brian nina akayimba kange kenjagala okuyimba mpakoye twakolanga kiro Brian Jeje nangamba nawe kiki nyimba mutuulire enyimba bwenyimba bano ne baseka ne zivaako ne bagamba mufulume mbeere wabwe mbeere muno noono nga Yesu kye yakola bakojjako mulamwa Yesu kye yakola ku bali be yagana emmwe yajja okuzuukiza omufu n'abagana nti abali mu njubo basoke batuwemu ku budde bafulume ng'okukkiriza kwabwe tekujja kuyamba kujja kutta okukwe nange kye nakola nagamba bano mufulume badda luvannyuma nno nenyimba Brian nakuba ekintu nakuba ekyuma Kamoga yempula yamujangalanya Brian Dede yakuba Kamoga nino naye wanga bagenda okudda mu studio endonga ebukuta munda nga nzibu yakuzikiza oluyimba lwe twajja okukola kyekyo tewalaba video tewalulabako wantu wonna Kamoga lwe yavaayo bw'ati Dream Studios ne bano ne bajja baadde baseka ne bateekamu ne bayimba waliwo enyimbira neŋŋamba nti teyalisaba bwatyo Katonda n'awulira lwaki amalobozi g'omukazi be bambuuzanga ebibuuzo bapiikinga nabo engoma ne bagipiikinga ne bagiyingiramu mwana gwe Kamoga teyafuuka Kamoga Kamoga yafuuka Kamoga tewali natambula church nayimba mu church nayimba Kamoga kati mu bufunzi ni muweereza wa Mukama okuyita mu nnyimba amina era nze bwompita okuweereza sitera nnyo kwagala bino jangu otuweemu simanya dakiika 2 okola tondaba buli wamu era kyepisa bubi omuntu okumpita ate n'atategeera kiki abo baveeko babaayo so kakati olwaleero ndoza tujja kukoma oba oli awo tulyeyongerayo naye okuva mu Kamoga eyo olwaleero nina oluyimba baluyita Ivan nga tunagenda ku luyimba tugenda ddukoonako waliwo ono kano keyamisinza okufuna mami akuvaako oli mu stage ki ate daddy tata wange yafa nyine myaka 17 ndowooza kibi nnyo naye saali nankolagana nnyo naye nti nali ngambira naye nabeera na jjajja wange nga bwe naggambye era kyannuma nnyo nga tumuziika peni yajjira awo kuba bamaze okuva ebweru nga mulwadde n'amalawo ennaku 3 ndowooza n'afa yali ngaabangalya mu nsi eki nsi oliisha yali atambula nnyo waawo kakati Ivan era oli agala okumanya nti daddy ne mami bano wafunako chance ebeerako nabo ne buba kabanga katono nedda era nze omukyala gwe ngenda okuwasa yalina okuba maama era kinoma nnyo ne okimanyi ngenda kuwasa tugenda kuwasa nakawala kange kembaza okalengera nakawala kange nkamanyi wasikamani akati sikamani nze saafuna budde bubeera koko ne maama ne taata wow kibi
Okay, kakati Ivan. Kati obutobo ofunyeko chance ebirako mu ssomero era obeera okukira kipaka wa. Nze nzikola basebo. Ate mpozi yokusoma kwange wetutegera ntejja ku. Obibo ne ogibo bali baagala bambi bakuwevingireko. Nze nasoma. Okay. Nasoma nti nentoka ne mwameka nensoma. Okay. Era nina certificate wane talina ina. Amina. Ne gwecho tulina okumanya. Ivan. Kakati primary wasomerako wa? Masomero. Nasoma primary yali somero limu balita mugongo. Sasa basaka nnyo genda mu kusoma ko. Enaku zino wale amasomero nga gava nawo. Okitegeera? Okay. Naye gwe tulina omanya. Nasoma. Wow. Omutwe guno gukola nnyo. Amina. Omutwe gwange guno tegwagwa kisaanikira. Yolo limba lwe nayimba nga baliyita omutwe gwo. Omutwe gwo kintu kirungi naye okikozesa otya nsaba obuuze. Tobonaabona ng'omutwe gwo gwagwa ekisaanikira. Ogwange kuliko ekisaanikira. Wow. Kakati Ivan Kamoga mukwano gw'oli faani watugoberera. Yali etaaze okutegeera nti gwe osisinkana ddi obuweereza bwa worship house oba the formerly known Light the World Church. Pastor Bwagamba. Yeah, by then it was Light the World Church. Okay. By the time I joined. Okay. Pastor Bwagamba, he was my friend. Okay. Before I joined the worship house. Okay. Yafukata tulugero lala luwanvu Pastor Bwagamba. So kujisa kale kan summarizing into abebo chikola Pastor Bwagamba nga nyimbe oluyimba lwaka mogera lwe lunteka ku Pastor Bwagamba. Okay. Kubanga aina we yali abamuyise okuyimba anange bampise Pastor wamita Senoga alirudawa Pastor wamita Pastor Senoga Sumba Kasenge yero musajbiga Pastor Senoga kuchena kauka. Okay. Omusajja ye yayita Pastor Bwagamba nga nange yampise nga njagala. Wow. Beva mu kubasumba bategeera obuweereza bwange. Wow. Munnange nzija leeti nga Pastor Bwagamba amaze otuuka agenda kulinnya nkuba nalinva kuweereza eyo walanga nalina piki yange pasola nga nyina gye nyisoose nzije malireno nentuuka leeti. Pastor Senoga nasaba Pastor Bwagamba yali agenda muyita bwati nasoka amusaba namuga Pastor waliwo omwana ano namuyisa yimbe badde saba yimbe y'oluyimba. Akati Pastor Bwagamba nagamba muwe mwayimbe ne bampa ng'ebyuma nnaate byakyankalanye. Ne bampita mampisa ku stage mfunye omukisa ngenda nakuyimba Pastor Bwagamba atudde wali ebyuma biganye. Kino kye bayita omwoyo w'amagezi. Nina miracles ze ndabyeko mu bulamu nze ze mpita miracle. Zijja ne zi happening n'otya. Ndi short tempered. Okay. Nanguma. Kyenva ngenda ku mixa bwenti. Kino kye bayita omwoyo wa Mukama okugwako. Nengamba simbi ebyuma sibimanyi nnyo nenga webyuma. Jaka eno gijemu mu kino ekituli ogifumite mu kino ekituli okozesa channel eno. Nakikola ebyuma ne biteerera byogera. Nenga kyalo mukali okimanyi. Nze gambye nkugambe ebyuma nga byogera bivumbera manyi nga tepu eyeerera. Nina ka idea entono ku byuma. Naye ebiseera byali wagiinako. Oba katono nga kubanga natulanga wali ku byuma ne best friend wange omulenzi mukubi wa keyboard ali South Africa ina church bamita Michael big up Michael Mugerwa church eriruda wabutumireko edi South Africa. Okay. Erinya lyayo nesinali manene nno nzija Musumba. Wow, Musumba tumiddeko tujja. Kati nga abeera ku ntula muliranya awo abeera ku bima yabimanyi. Munnange omwana mugamba okukyusa jaka. Mannaye kyuma ne kivuga. Nentandika tin 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 tin. Wali no munenda be kanisa. Ngino kwa Pastor Bwagamba ayimuse. Wakona kubadde wansogamu. Ngamba chichi. Kumbo luyimba balulaba buli joko TV baluulira. Okay. Ne ku radio. Na oli serebo. Oli serebo makabaga ba serebo tyo. Pastor nasanyuka. Kakati ne lugwa. Kyafa gamba atwongere olulala. Nga Musumba yagamba. Okay. Nenyimba oluyimba langa olulala. Omukwano gwavaawo. Nentuula n'abuulira enjiri n'agamba Aida Sign by then nga secretary. Agamba I know yogera ne Pastor Ben ajja ku Sanda atuwa omukisa. Atuyimbire Kamoga. Kwagala nnyo muganda wange. Nini ngamba yeyeye. Nempulira okwaga musajja gamba nkwagala nnyo nga gye kivo uli achaddala. Nafuuka mukwano gwange by then. Naye saafuuka
member wa church wana linsabira ku Victory Church Kyengera era kyatwalira ddala emyaka nno kubanga na joininga Light the World Church mu 2015 okay bili byenjogerako bya mu 2010 navuga mukwano gwange natandika nga kugendanga nange gyaweereza olumu twagenda okuweereza eyo mu conference nga tugenda kusulayo wiiki nangamba jangu osule eno gye ngenda okusula Pastor Bwagamba wa 2010 omumanyi ati komaweeka itawakulindiridde tewalimu yayi oyo ng'aba muliraano oyo kwata ekisima kiringa ettaffaali nga yeefu akimanyi omumanyi oyo angambye tugenda kusula mu kisenge kyekimu so naafuuka mukwano gwange naye na joininga the worship house 2015 nagenda nembanga nafunamu awo ebyanzijja ku kyaki gye nali nemmala omwaka mulamba nga sinawe nsabira ng'obulamu bwange ngamba bwe naba kufuna kyaki ndala ngenda kusabira Pastor Kiganda oba wa Pastor Bugembe naye nenkisabirako nemba nga yonna nga nzijja nga ngenda wa Pastor Kiganda ngenda neeno mala mwaka naye na concert wa Pastor Bishop Kiganda yes naye Katonda yayogera nange nga ndi wa Pastor Bugembe mu church nempulira emirembe nengamba Pastor Bugembe tekirabika ssebo mbadde nsaba nsumbe anga mbadde n'abantu mikwano gyange naye buli abeera mukwano gwange abagamba asaba naffe wano naye gwe badde mukwano gwange nga tosaba naffe wano naye olaba okyogedde nanteekako mikono kuva olwo nentandika kuweereza na Pastor Bugembe bwe tunajoininga the worship house ati kubanga nze sagala kubeera mu kifo nga sigasa kituufu so story yange mu bufunze yogera ku luyimba lwe bayita Better Day Genda ku YouTube kabona mawanga kebeera Better Day Ivan Kamoga official ojja kuba olulaba kayimba kalungi nnyo kagenda kuwa omukisa I dream of a better day nalina ekirooto a better day manyi luliboolo I dream of a better day lulikyalumu Mukama nanyanukula mwebali kutulaba genda osubscribing nonya Ivan Kamoga mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu tujja kwongerezaawo ebyange biwanvu tebiggwa amen oluyimba lwolupya ne Pastor Bugembe baluyita batya okay nyina oluyimba lwayimba ne Pastor Bugembe lwe bayita weebale kujja naye tulina olupya lwe bayita ndikusanga essaawa yonna ogenda ddulaba blessing omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga tusangibwa Kawala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'abayindi essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55 Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.